n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. So wano omuntu ayinza okuba jangu wano mu lulimi lwaffe era nga gwokitegedde nga jangu wano naye mu spiritual nga yategeezezza kirala kisobokera ddala anti jjukira bano basajja bamaanyi era eri sitaani balina obukolyo bungi basobola n'okukuba sipeero wadde wakiwulidde yakugambye jangu wano naye nga gwe si owulira kirala nnyo 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 kiri direct nga kyayogedde naye nga ate gw'owulira kirala ng'owulidde jangu wano naye ng'omuntu ali ku kintu kirala nnyo kyayogedde ebeera ddogo babaloga era abasinga baloge newonoomubuulira tajja ajja kuvuma buvumi kuba nze ebyo mbiyiseemu eyo gye ntambulira bakuvumyeko banvumyeko lwakuba munange ebimu tebikyankosa nga newogezaako omunnyonnyola akulaga nti gwe wabula nnyo byogera tobitegeera okay so kati kitegeeza obulokole okuloka obulokole tekimala lutalo tuli mu lutalo kati nawe nyinza okutuuka omulabe ne muwangula nga nkyali wano ku nsi oba tekisoboka nina kwekuumira mu lutalo paka lwentuuka mu ggulu neyanziza ekibuuzo ekyo olutalo osobola odduwangula kubanga newoba osobola kikubeeramu munda mu ggwe ng'okimanyi naye waliwo abantu abamu ng'abo benkugambeeko nga bo tebakyasobola jjukira nakugambye nti mukama wa kisa
naye nno naye alina waakoma n'akuleka n'amanya nti newe ginaabeera myaka emmeka tojja kyuka. Kyova olaba abantu abamu gye bali wano ku nsi naye ng'olredde bamanyi gye balaga. Kati olaba ng'abo abasajja abamu besigenda kwogerako baawaayo baali bakimanyi nti Mukama gy'ali era yabatonda naye ne bakkiriza kuweereza sitaani ne bakikkiriza. Kati bw'okikkiriza gwe oba weetunze oba weemazeewo yenna weetunze weewaddeyo. Kati abo bali kuweereza sitaani tebakyasobola kuvaayo oba oliawo nga bo tebakyalina mukisa. Kyova olaba ne waaba awulira ng'akulumirirwa talina kyakikolera, alina okutwala butwazi gy'alaga kubanga ye amanyiyo ate ng'alina okukikola. Jjukira sitaani osobola newe omukolera ebyenkanawa. Nze bwe nali nkyamukolera bino eno byonna bye nakugambako luli nti sitaani yampisanga bubi yambonyabonyanga nnyo kyokka ng'ate ndi kumukolera nga tomanyi nti omukolera, nga wano ku nsi siri kumukolera era wonsanga gogamba this is a normal girl naye nga nze amanyi kyemberako kyokola mu nkukutu ng'akubonyaabonya kyokka oli kumukolera. so tasiima takwagala kyolina omumanyi oba omukoledde oba kubanga yakozesa amagezi ge naawe ekyoka ng'atoogayina naye n'akuwangula we yakuwangulira akukozesa nga bw'ayagala kubanga yakwagala obwedda wakukwatira takwinaako wadde akaseka. Asobola okulaga obwagazi naye sitaani naye ayagala nno ayagala amanyi okwagala ate nno nolowooza kwa ddala naye wamala okunywereza ojja kulaba nti takwagalangako gwe weerabe ng'ow'amaanyi era olabe nga tosobola kuva mu ebwo obulamu naye w'oligenda okimanyira ojja kuba oba oliawo nga tokyadda. Kati bw'oba ogezezaako n'owuliriza kweno odiyo nkwegayiridde vaayo ng'okyalina omukisa kubanga gyeguli. twaliwo abayagala ovaayo naye ngaawo babagambye nga tasobola yesanga akizzeemu yesanga ekibi akikoze kati oyo omuwa magezi ki? Omanyi okukkiriza kuwanguza buli ky'omanyi n'okkiriza era n'osalawo n'omutima gwo n'ogamba nti nvuddeyo tolaba nti sitaani atiisatiisa naye kwolwo togenda kufa. Okuggyako simanyi nze siri Katonda naye bw'okkiriza n'ogamba nti nze sigenda kuddamu kino eno togenda kufa. Kimazze sikiddamu tagenda kutta kijja kijje agenda bikulaga byonna naye tebigenda kutta agenda kusulika byonna by'omanyi byakola ogenda bihitamu naye tagenda kutta kubanga okoze eki osazeewo n'omutima okuggyako ng'okyayinamu okyakola ki okyabuusabuusa awo ojja kgenda munange topapa naye woba ng'owulira kyoyagala omutima gwo gukooye era oyagala kubeera ne Mukama ng'okooye kuba teriyo aliyo nga teyabikoowa abula abasinga batya buti balowooza bagenda kufa naye ng'ate togenda kufa singa osalawo n'ogamba mmaze ntaddeko ekkomo togenda kufa togenda kufa ogenda sobola okuvaayo singa osalawo n'oganze eba ki kino nkimazze sikiddamu kubanga by'oli okulaba si bwe bibeera eri magic kyonna kyakuteekerako tebirina makulu omanyi n'ogeza n'okkiriza oba lubadde lusozi nga lukuli mu maaso olaba bulabi nga luyiika nga luseeteddwa ye kubanga wakoze ki okkiriza. So faith kikulu nnyo kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo nze ekyo nakitegeera faith kyekidrivinga byonna kubanga nsuubira ne oba osabye emirundi 100 nga tolina kukkiriza tebikola. Olina okubeera n'okukkiriza okusobola okutambula luneeno olugendo. Okay. Kale, Samike ge mannya gange olwa nsilima ku kamera yaliko okulaba nga kimu kitambula nga w'okiraba.
JS banoonyeeko obeere nga tojjanjabwa, then ne Yoshtek munoonyeeko ojja kubeera nga ate oyambibwa, obeere nga ebikwatagana ne tekinologi kuzimbira website, njagalayo app, biki byonna munoonyeeko kweza ennamba ajja kubeera nga ate akuyamba. Abigaba nkutumirako, abigaba weebale nnyo okubeera nga ate obeerako n'otulaba. Then waliwo mukwano gwange awe nkwerabira, mukwano gwange Maureen, nkutumirako Maureen, nkutumirako oli side z'Entebbe, nkutumirako webale kubanga ate naawe otulaba bulungi nnyo nnyini ddala. Na buli omu ali eyo nga obeerako ku channel kuno nga toviirako ddala, naawe tukwagala nnyo, tukwagalira ddala. Kale kakati waliwo bye wayogerako luli, nde twafuna budde bukola ki, obirambulula bulungi. Binandyagadde tuddemu tukooneko, then tomanya oba olina lwaki ngamba tomanya, oba oli mukunyana tobeera centered ku kye ngenda kubuuza, naye oba olina kyojjukidde osobola okukikola ki, okukireetamu mu discussion yo. Wayogera ku kintu kya Faith, twandikyogeddeko naye okikoonyeeko, olaze nti buli omu yeetaaga Faith okubeera nga ate ayambibwa, okubeera nga ebintu waasaba bikola. Luli wayogerako ku kintu ky'abakyala, ekyokwambala kino. Waliwo yabuuza mu comments awo nti lwaki obeera mu nkoofiira, kubanze sikulabyeko nga tosibye, tolina kyotadde ku mutwe. Nze ng'omuntu simanyi balala, omutwe guno lwaki ogubikka? So basically kati saagala otunuulire ekyo, njagala twogere ku abakyala in general. Omukyala alina kweyisa atya mu nnyambala, mu njogera, mu bikolwa byonna, tutwalire awo. Neyanziza omukyala, jjukira ife abakyala tuli wansi w'abasajja, era omukyala yenna abeera alina okugonda. Ne bw'oba tonaba kufumbirwa, ne bw'oba tonaba nga wafumbiddwa, nga ne okugondera Mukama kwennyini nnyini osooka n'ogondera omusajja. Ne waba nga si bbaawo, omusajja yenna w'omusanze beera ng'omugondera era ng'omutya. Kubanga ife ekikula kyaffe tuliwo, tugonda, ogonda. Kubanga bw'okyogeddeko nenzijukira ekintu ekirala kye nalabako, ng'oli omukyala yali ali okubuulira enjiri, yali ali okubuulira abantu bonna nga mulimu n'abasajja, naye ng'era engeri gye yali ayogeramu ng'alaga benkana. So ng'ate nno si bwe kiri. Bwe njogera bw'otyo ate oyinza okwebuuza, ate nga wagambye ffenna tubeera kyekimu, ekitufuula kyekimu y'oyo Kristo abeera munda mu ggwe, era nga mumanyi nti ffenna Mukama yatutonda nga tuli babe, ffenna twenkana, teriyo musajja, teriyo mukazi. Naye ng'omukyala ggwe empisa zo zirina okubeera nga zisingako ne ku z'abasajja, nga weeyisa bulungi, nga ne woba oyogera n'abasajja olina okwogera ng'omukyala. Ate kati make up mubi, ekintu kyonna ky'oyinza okukola
nga gwe mwennyini tokiwuliramu emirembe era ng'okyebuuzaako ebibuuzo, njagala nnyo osooke n'okiteekako ekkomo, kubanga abasinga balowooza nti baagala nnyo Mukama asooke ayogereko nabo katugeze make-up, ennyambala oba ki. Ssebo oli n'akugamba nti ayagala asooke afune ekirooto oba Mukama amugambe mbave ku mpale, mbave ku bimpi. Ddala Mukama naasobola n'obutayogera kubanga lwaki? Akimanyi nti okimanyi nti si kirungi. Mukama akuteekerako ekisa ekimanya nti kino sina kikola. Kati ddala osaba ansa eva Mukama, olowooza n'akugamba nti sigala mu mpale wasigala ng'otaddeko bino artificial hair, enjala biki n'emmini, tagenda kwogera. Ne bw'oba owulidde omuntu omulala yenna ng'akyogedde asobola okwogera naye era tolina kukibeerako nti obuuze Mukama. Kyonna kyonna ky'owulira nga tekikuwa mirembe kiggyeewo, tekirina kye kikuyamba, bisigala wano. Kati neebuuza kintu ki ekyo ekiyinza okusubwa eggulu n'ogenda mugeyena just ku lw'ekyo ekintu? Tekiriyo era nawe ansa ngimanyi ogirina, tekiriyo. Nze nagenda ne ngulayooko ku ngatto. Ntera nnyo okwambala engoye empanvu. Kati ebiseera ebisinga bw'oyambala engoye empanvu zitera nnyo n'okubeera nga zigira wansi waddugala kuba ziba zikwatawo nnyo. Kati muli ne ndowoozaako nzekka ne ngamba kenfuneyo akagatto nga kawanvu at least zibeere engoye nga tezigira kuba njagala nnyo empanvu ddala. Engatto teyali mpanvu nnyo mbune esasawaza naye nakiwulira eyo yennyini nakiwulira nga sirina kubeera n'eyo engatto. Nenkiremerako nno kubanga teyali ya bbeeyi nnyo naye yali yakabbeeyi nga essente zinnuma jjukira mpya ate ojjaga ng'ogyeko neekukya essente. Nali ngyetaaga nga mpulira wenjambala njagala nnyo nenjambala naye nagireka ku lw'ensonga lwaki? Engatto eyo tesobola kunsuubisa eggulu nga byonna owulira wandiyagadde obikole naye ng'engatto yokka ddala ekujje mu kkubo era okasukibwe kubanga engatto olina okuggyawo buli ky'omanyi nti si kirungi. Tosooka na kubuuza bibuuzo by'obuuza omenyekera bwereere. Bw'oba okiwulidde ng'olina si kirungi yawukana nakyo. Ife tetuliiwo okukola ebyensi byonna biggyeeko. Kola Mukama kyakwagaliza okukola. Okay. Ono ayagala okumanya Katonda, okwetegerera Katonda nga ye. Oyinza musomesa otya? Wakati ndowooza we tulina okugenda ntegeera ntya Katonda nga nze omuntu. Discussion gye tuba tugendamu eyo in detail kubanga omuntu wategeera Katonda n'amwetegerera nga ye, bino ebisigadde aba tasobola kuddamu bikola oba oliawo ebiswaza erinnya lya Katonda. So kati omuntu ategeera atya Katonda nga ye amwetegerere? Njagala nnyo nenkuwayo ne ku kyokulabirako. Ekisookera ddala nze nkimanyi nti Mukama teri asobola omumutegeera oba omusome omumaleyo. Ne bweba benkanawa teri asobola okumalayo Mukama. Ne bw'oba osomye ebyenkanawa ogenda okulaba nga ggwe obeera okiwulira munda mu ggwe nga tolina ky'omanyi. Kale wandiyagadde omanya ng'owulira okyali wala nnyo. Kati ekyo tosobola kumanya. Naye nange nalina embeera nga waliwo ebintu ebisinga bye simanyi nga sitera nnyo okwogera era nga nze abantu sagala nnyo okubuulira omuntu ebintu byange nnyo ebinkwatako nnyo eby'omunda. Naye nga nafuna okusomozebwa nga oluusi mbifuna nga nina bye njagala okumanya ate sisobola kubyemanyira nzekka. Newankubadde nga omwoyo wa Mukama yatuyambako naye nga bumanyi ife tuli wamu
obeera osobola okuyambibwa ku muntu yenna yenna nga wano olina kugambye nti Sami ayinza okungambayo be mbadde simanyi. Kakyova olaba nayagala nnyo mmanye ne ŋŋamba Mukama kuba ekyo kyaviira ddala nga nfuna ebirooto n'okumanya okusoma byonna byonna bye ndi okugabanako naawe natandika dda obifuna naye nga simanyi kyebitegeeza. Kati nga nkoowa nnyo okubuuza abantu ng'oli ne woba omubuuziza ng'omwesize nnyo era nze nali mukwano nnyo gw'abasumba era ng'abantu abasinga we ndaba ng'asemberedde nnyo abeera mu kyaki yaweereza nze nga ndaba ono asemberedde nnyo Mukama abimanyi. Naye gye nakoma okubaliraana nina ekintu ekimu kye nazuula ne manya nti nno nandibanga nina otambula nzekka teweesiga muntu naye alinga ggwe talina kyamanyi nnyo okuggyako Mukama. Kati nasaba ne ŋŋamba nze Mukama sigenda kuddamu kubuuza muntu bw'oba nga yeggwe ali okubimpa ogenda kusobola okumpa meaning kiki kye bitegeeza. Nagaana nno nasitoopinga ne siddamu kubuuza muntu oba oli awo ebintu ebimu kale nga si byonna oyinza okubuuza ebimu ku birala naye waliwo bye nagaana ne ŋŋamba sijja buuza. Awo wennyini we natandikira okumanya. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati gwe omu osobola okusaba Mukama y'asobola okuyambako naye ng'omusaba ng'okkiriza nti ajja kikola ate ng'omaliridde ye ate oyo asabye nga biganja sogamba nsabye nga biganja. Waliwo omwe yaŋŋamba naye bannaayi abantu abo bakola batya okulaba ku Katonda, abantu abo bakola batya ku Katonda okwogerako nabo nga nkoze buli kimu kati oyo ye omuddamu otya.
ekyo nakyo kinsanyusiza nnyo kubanga ffenna tukimanyi nti waliwo ebintu ebimu nga birina ekiseera kyabyo era osobola okuyita mu mbeera nga Mukama ye alina kyakusomesa oba oliawo singa abikuweerawo n'abikuleetera directly w'obisabidde n'akuwa oyinza n'obitwala nga si kyamaanyi nnyo naye ayinza obbaako awantu awamu wakuyisa newoliba mu maaso eyo ng'obifunye obeere nga gwe osobola okumanya kwekitandikira. Olina okusaba newoba okoze otya? Mukama ayinza obbaako wakuyisa ng'osabye nnyo nnyo tobiraba kubanga kyenawulidde okugamba kyekimu kyenakugambye nti ebiseera ebisinga esala zaffe obutasobola kukola tolowooza nti Mukama abeera tawulidde, awulira buli kimu ky'omanyi wateri kimwekwese naye waliwo ensonga lwaki oba toddibwamu waliwo ensonga so olina kwetunulamu gwe ng'omuntu maybe ansoso ogifuna lwaki toddibwamu kuba mu byonna byonna nga tunaba kugamba siddibwamu sikola ki sooka omanye lwaki siri kuddibwamu ye lwaki nfuna ebirooto oluusi nembyerabira lwaki kino kiriwo ekiti wabeerawo ensonga wansi nnyo nga singa ebeera evuddewo ebisinga bivaawo byokka nga tosoose nakusaba kati soka okube omuzi root eri munda tosookera wano kungulu osookera eri munda n'omanya lwaki kiriwo ekiti kubanga n'ekyo sitaani akikozesa nnyo n'abeera nga abeera ayagala okoowe obiveemu akuleetera obeera distracted. Waliwo ekintu ekirala era olyose n'oyogera wali obaddekaawo sijja kugamba nti wali obaddekaawo abula kibaawo nga gwe osaba waliwo omuntu omu ng'osobola n'osaba ng'osiiba osiiba ennaku ennyingi oba emyezi naye nga obeera onaatera okutuuka ku breakthrough yo n'ofuna ekikujjawo oba n'ofuna nga spiritual binene ebyoyo ebyebaka n'abantu nekikujjako jjukira kyo kijja nekisenna byonna byokungaanyiza nekibisenawo olumu naye wabeerawo ensonga nga sitaani ye abeera ayagala okoowe okiveemu naye singa olemerako kubanga nze ye mbeera nagiyitamu nnyo simanyi oba waliwo ekyali kimpisiza bubi ekintu ng'ekyo nga muli mpulira mbikoze byonna naye nga neebuuza Mukama lwaki lwensaba nga mbaera naatera okutuuka n'engwa era mwe muno weefunira ebirooto ng'olinnya ng'omusozi oba onaatera okutuuka era nga watuuse ne ku mutwe kungulu n'ovaayo bulungi n'ogwa era mu kugwa okwe temubeeramu kalungi konna obanga atandikiddewo nga newoosaba tobiwulira naye nga wabeerawo ensonga lwaki kiriwo ekito nga sitaani ayagala akuggyeko akudisconnecting eri Mukama era okoowe obiveemu naye mu byonna byonna gwe bw'obeera mu layini ne Mukama ng'owulira munda mu ggwe tolinaayo kyakunenyezebwa kiyinza obutasoboka n'obeerawo nga gwe tolina kyakunenyezebwa naye gwe newobeera ng'okiwulira bw'okiwuliridde omwoyo wa Mukama ng'akulumiriza wenenye era okiveemu otandike otambula nga Mukama wayagala ebyo byonna sitaani byakutiisa bigenda kuvaawo byokka nze kankubule waliwo ebintu ebimu nga newoba tobisabidde bivaawo n'okusumululwa kwokka nga kuvaawo okuggyako abantu abamu tetulina kugumikiriza kyokka ate nga nako kwetaagisa nnyo newoba tokiraba gumikiriza era okkirize nti kigenda kujja waliwo ekyawandiikibwa era ekimu ekiri mu Corinthians 1 Corinthians chapter 10 verse 31 tambula bulungi ojja asobola ebimu okubiwangula nga gwe si gwe weereka bulesi nze neereka manyi nti sina kyensobola waliwo eyangamba Sami
tubooleta enjiri tujagala naye ngeri teboogerako bikalubu nnyo byakwerumya nnyo tokola kino nangamba maama obutuukirivu kwerumya kuno temuli ssanyu mu bulokole mu kusooka olabanga eyeerumya nange nakiraba nalabanga era nze nali mmanyi ye asobola omuntu asobola okugenda muggulu waliwo nagamba neŋŋamba naye Adera naasobola ogenda muggulu nga si byangu naye olwaleero we nkugamba nti yenze omu kubagenda osooka era nze wendi nnyo njagenda muggulu kyokka ate nga nange nali mmanyi sijja kgenda kubanga lwaki ebiseera ebisinga gwobeera omanyi gwalina okukola nze alina okuva ku mpale nze alina okuggyako kiwigi osaba newokijjako olemwa tolaba nga akantu akatini nookera ku makya n'ogyamu empale nze nali nyambala si bulungi nali nyambala empale oluusi nyambala n'ebimpi ennyo nga byesitaza bibi nnyo olwaleero ne nkugamba nti siinaamu mu ngoye zange wadde oluntemako nga zonna ziyiika omanya nti wabeerawo amaanyi tolowooza nti nakeera ku makya neŋŋamba olwaleero nsazeewo nembivaako bino kino ne kino ABCD tebijja lumu osaba Mukama nasobola obbikugjamu ate bw'okivaamu owulira emirembe n'essanyu kubanga muli oba owulira nga okoze kyoteekera okukola ogondedde Mukama kubanga ffe tuliwo okukola ye byayagala so si ffe. Okay, akansubira ebibuuzo byembuuza mubifuna bulungi era Adera abiddamu bulungi. Oyina ebintu byewalyogerako oli byotaamalayo okubikulirako wafunanga simanyi oba tukyalina omukisa okubitugamba byenjaga tugambeko ebibuuzobuuzo bino ndaba mbimazeewo bingi wonna wotandikira. Okay. Ng'ogyeko ku kino eno kye tuvuddeko abantu okulema kwesiga nnyo abantu banaabwe okusinga okwesiga Mukama. Era eno nno nayo nsonga nkulu nnyo ey'okuteesiga bantu. Teesiga muntu wesige Mukama gwe wekka manya nti naawe kati bw'omubuuza oli munda mu ggwe kale ebintu ebimu kale katuke soka oleke Bayibuli oleke ne Mukama oli gw'oli okugamba nti akusabireko oba simanya olina kyoyagala akuwe ku magezi oba olina kyoyagala naye mwennyini abeera asaba Mukama kati ekyogamba tosobola asaba Mukama nga ate ffenna tuli babe n'akuwulira asobola nze nalaba omuntu omu ng'abantu bamutwalamu nga Mukama nga Katonda era oyo omusajja ye yatwala ekifo kya Mukama yakitwala era abantu bonna n'obalabako babeera balinga aba be baaloga ng'abaagwa eddalu nga bw'oyogera kale ng'oyo omusajja yatwala ekifo kya Mukama naye si kirungi wayogera taddibwamu ng'ovudde n'ekwekyo nga bo bamanyi nga bw'ogenda ofuna kino osooka oyitira eno bw'otogendayo mu kifo kino tofuna olina osooka mu kino ekifo era basiga nnyo kwegamba ekifo n'omuntu mwennyininyini balinga baatwala ekifo kya Mukama Katonda kyokka ate nga si bwe kyandibadde. Naye obuzibu oza buli kwana oza buzibu buli ku muntu oyo tebuli ku bana abamufuula nti w'amaanyi. Nze nsuubira obuzibu buli ku bano abamukkiriza okutwala ekifo kya Katonda si ye ng'omuntu era ye ng'omuntu kyalina okukola era kyova olaba gwe buli alina omukisa nga osobola okukimanya nabo tubasabira bali ku lutalo jjukira nabo
osanga si bye baagala. Kati golowooza kimunyumira nnyo okulaba abantu enkuyanja egyo yonna yonna ng'egenda kuzikirira. Munda mu mutima gwe si muntu mubi, naye ng'olw'okuba ye alina okikola kubanga gwe mulimu akikola. Kati gw'omuntu nga tonaba kuwakana oba n'owulira nga owolereza nnyo paasitawo oba omuntu wo, sooka omanye kubanga baakuloga. Nze ekyo kankikubuulire. Abamuloge? Ye baabaloga. Ebeera sipeero, babeera tebasobola kivaamu okugyako nga bakkiriza ne beewaayo ne basaba Mukama abeere nga abakwatako nga bo bokka ne basobola okumanya. Roland, ebisawundi ebyo tebiyitamu? Bisawundi ebyo tebiyitamu? Baleka nsube mukyatuulira bulungi. Sports day yankya si nkya? Kale kasube mukyatuulira bulungi era nti munnaye ekifo kye tulimu waliwo abaana. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.